Ssaabasajja Kabaka amaze ennaku 55 ku private medical facility emu e Namibia Maserengeta ga Ssemazinga Africa. Bongo nga tebuli wamu basobola okumujjanjaba. Eri baliyita ddwaliro. Eddwaliro bajjanjabirayo bantu abayisise Windows abalalu. Naye olwo yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka yalwala ki alaje ne mbagamba nti butwa. Ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka bazze bamukubanga eddagala liri mu siimula obwongo. Nga kye baagala nti bakimanyi nti penal code act. Ambasada w'eggwanga eriyitibwa Namibia wali munda mu ggwanga erya German avudde n'agenda maaso n'okuba nti atubuulidde ku mbeera eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri, era nga tukitegedde nti ono amaze ennaku 55 n'ambirira ng'ali mu ddwaliro atuuliriza e Namibia. Mawulire gategeezezza nti ali mu ddwaliro e Namibia Medical Facility. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gyali newankubadde nga bakulu baali bategeezezza nti ali mu kuwummulamu. Nti newankubadde abakulu baagamba nti Ssaabasajja ali Namibia awummuddemu oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi okuvaako munda mu ggwanga erya German nti yagenda kuwummulamu. Atuuliriza amawulire gategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka amaze ennaku 55 ku private medical facility emu e Namibia Maserengeta ga Ssemazinga Africa. Jjukira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri enfunda eziwerako abadde bw'agenda e Germany bw'akomawo kati batulaga nti yatambula n'agenda munda mu ggwanga erya Namibia mu mwezi ogwokuna, era okuva olwo n'okutuusa kaakati abadde akyali eyo nga bagenda maaso n'okuba nti bamujjanjaba wabula nga tali ku luwummula oba oliawo nga abakulu bwe basooka okutegeeza. Ambasada w'eggwanga erya Namibia mu German bamuyita Martin and Jabba yagenze maaso n'okuba nti afulumizza bino. Kigamu kuba nti wabaddewo munnayuganda omu eyamuwandiikidde e Germany eyo waliwo munnayuganda eyamuwandiikidde Ambassador Martin and Jabba ng'amubuuza nti wama ambasada kituufu Ssaabasajja Kabaka ali wammwe eri e Namibia tubuulireko. Munnayuganda yamuwandiikidde kaakati mu nsi ezo engeri gyali nti ali mu nsi ziriiza ensi za Jabba bakyeruppe tebatera nnyo kuziyiza mawulire, tebatera nnyo kuziyiza mawulire. Kye yakoze mu kapasite nga ambasada n'awandiika ekinafulumya ekiwandiiko ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Okusinziira ku Ambassador Martin agamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka mu ggwanga lyabwe erya Namibia mu Apuli w'omwaka guno gwe mwezi ogwo oguwedde, era nti mu kaseera kano ali mu ddwaliro lye bayita Okongwari Psychotherapeutic Center, ekitundu bakiyita Obutujo region gye bayita Kunene ggwanga lya Namibia. Nti Ssaabasajja ali awo. Kusinza ku ambasada byenkubuulira si bya babloga, si bya baana ba social media, si bya TikTok, wabula bigambo bya ambasada byatadde mu kiwandiiko kyafulumizza. Ekiwandiiko akifulumizza lwaki? Waliwo munnayuganda yamugambye nti eyamusabye nti ambasada bambi tubuulireko wamma kituufu ali wamu e Namibia. Ambasada n'afulumya ekiwandiiko n'agamba nti ali ku ddwaliro lye bayita Okongwari Psychotherapeutic Center, kitundu bakiyita Obutujo region bagiyita Kunene. Ali eyo bamujjanjaba. Jjukira nti obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka badde bulesewo atuuliriza okubagana empawa n'ebigambo eby'amaanyi ennyo ku social media nga n'abamu ku bloggers babadde balumiriza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti okukweka Ssaabasajja okuva mu bantu. Atuuliriza
mwezi guno gwenyini gwe tugenda maaso n'okuleka nti tumalako Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'agenda maaso n'okuba nti ategeeza Obuganda n'agamba nti Kabaka akyali bweru wa ggwanga era kyagenda maaso n'okuba nti afuna yagenda ku appointment okuzisinkana ba medical handlers be abasawo be ebweru w'eggwanga. Katikkiro n'ategeeza nti Ssaabasajja ajja kukomawo singa abasawo banaba bakakasizza nti ali bulungi omuseebula. Kakati ne tugendako e Namibia okwongera okwetegereza ekifo kino. Kigambibwa okuba nti ekifo kino kitudde ku hectare, eddwaliro lino litudde ku hectare 50,000. Okonguwari Psychotherapeutic Center. Era nti mu ggwanga lya Namibia balina enkola yaabwe gye bakozesa gye bayita Okonguwari method of treatment, enkola yaabwe gye bakozesa. Kakati bano mu nkola eyo eya Okonguwari, enkola y'Abanamibia eyitibwa Okonguwari, bagamba nti bagiyitamu okujjanjaba kye bayita depressive disorders, anxiety related disorders, ne bajjanjaba post traumatic stress disorders PTSD. Era nti bano bakafunu nnyo mu kujjanjaba stress oba mu kujjanjaba oba omukola kye bayita stress management. Omuntu nga ali stressed bongo nga tebuli wamu basobola okumujjanjaba. Era balina n'ekye bayita somatoform disorder mu lulimi olusawo. Bw'obogezaako bivuno kitegeeza nti mwezi gwali gwa March omwaka guno gwennyini gwali gwa 3 ennaku ntono ezaali zisigaddeyo okutuuka ku birthday run yagenda maaso n'okuba nti ebeera ngenda kuz'omwezi 7 April wali atuliriza Emmengo. Kale bwe bityo bigenda maaso n'okuleka nti bitambula ku mulundi guno. Ambassador abadde ambassador y'eggwanga eyitibwa erya Namibia German gwe bayita Martin. Kino kyekifaananyi kyasooka okutuweebwa ne kisindikibwa ba state mafias bonna ne Mayiga mukira bulungi nnyo. Mulabe background. Ndoza mulaba bulungi nnyo okusinziira ku background. Kati bwe twafunye abayingira mu bisenge, bwe bamaze okuyingira mu bisenge okunoonyereza, kino kye tuvuddeyo nakyo. Kino kye tuvuddeyo nakyo. Binembe ku bifaananyi bye tuvuddeyo nabyo. Njagala mwetegereze background eri mu kifaananyi kinsuso balaga mutunuulire n'eno mugira bulungi nnyo. Kansose kiri ekifaananyi ekisoose. Ekisoose mukirabye. Ekifaananyi ekyokubiri background mugira bulungi nnyo. Kiri kyembagaye mu kifaananyi ekyasooka. Njagala mbalaga ekyokubiri, ekyokusatu kyakusatu mukira bulungi nnyo. Tugenze mulaba eddwaliro lino liri mu nsiko. Liri mu nsiko. Ndowooza mulengera liri mu nsiko. Kati fun enough eddwaliro liriko ne watch tower. Watch tower mugiraba eri Sakodi wano. Eno watch tower nga bu watch tower obeera ku makomera. Watch tower yiyo era eri Sakodi okusinziira kuba eri Sakodi yiyo ye watch tower. Tugenda balaga tugenda mpola mpola. Lombulira eddwaliro giri eyo. Mugenda kutya. Lidi mu nsiko eri yonna teri nnyumba. Lidi mu nsiko muliraba teri wadde nnyumba, eddwaliro liri mu nsiko. Olaba bulungi nnyo. Ne kuliko watch tower. Kati ng'ovudde ku watch tower mugenda kutya.
ng'ovudde ku Watch Tower era Watch Tower kanziremu naye ekisinza okunkwasa ennaku mbadde nkolanga videos nebaga nti waliwo firimu gye bayitanga No Escape from Sobibo firimu yali y'Abagirimaani mwe battira abanazi naye embeera eyali mu kitundu ekyo n'engeri gye bali basibyemu obukomero busibekwa ekkomero lya Sobibo exactly kyekiri mu kitundu wano kamunyongero balaga ekkomero lyo lyetooloddwa oba lisingiddwako electronic fence nga za amasannyalaze okulina Watch Tower zamujira Watch Tower zezo nerengera lirina electronic oba electric fence zokka zezetolodde ekkomera zeryetoolodde eddwale bagamba Watch Tower zamujira bulungi nnyo Watch Tower kati zino ze electrical fences ziriko ezetolodde tugenda mpola njagala balaga mulyoke mukakase eyo yembeera okusinzira ku address gye twafunye okusinzira mu bbaluwa eri ezo ze fence nga za amasannyalaze muzira bulungi nnyo ne Watch Tower zaazo muzira bulungi nnyo muzire bulungi nnyo tugenda mpola mwenna abalaba No Escape from Sobibo eyo ye clinic nga bweri fokusinzira ku information gye tujja mu bbaluwa yo clinic nga bweri munagare musajja ate teyatulaze information ogwe mugikiro gwashi bye tujja mu bbaluwa eri bye tukozesezza kati kino kyekifaananyi ekisembayo mutunuulire background n'ekifaananyi mayiga kyennyini emitimbagano gye baasooka okufuluma ekifaananyi mu confirming ekifaananyi kye baafuluma nti Kabaka ali Namibia ffe ne tubagamba nti yawambibwa era ali mu detention center basabo ne bannyabo musabire njo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri lwaki mumusabira wassanye Carol Charles Peter Bayiga mu nteekateeka ne Mukama oyo Seriti bahabulwa bawa Ssaabasajja Kabaka obutwa n'enzija n'ennwana n'abasajja bano najja nabagamba nti alaje aluma Ssaabasajja Kabaka ne tusirika alaje awona buli muntu yenna alina alaje ne tujjanga tukulukuta okutuusa lwe bamufulumizza nga ne ttiimu gye yalina okugenda ne si gye yagenda nayo bamuteekako ttiimu endala n'engikuba ne missoni yaabwe yaliko ttiimu n'ekomawo Ssaabasajja Kabaka ne bamuwambira mu kkubo ne bamusuula e Namibia bannyabo ne bassebo Ssaabasajja Kabaka okusinzira ku bifaananyi by'embalaze nga tukozesa information evudde mu bbaluwa eri ne tubalaga ebifo byonna n'ekifo we kiri eri baliyita eddwaliro bajjanjabirayo bantu abayisise Windows abalalu naye olwo yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka yalwala ki alaje ne mbagamba nti butwa ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka bazze bamukubanga eddagala erimusiimuula obwongo nga kyebaagala nti bakimanyi nti Penal Code Act mu Uganda eyasayiningibwa mu 7 ekwatagana ku bantu abakyankalanya obwongo esoma nti omuntu yenna kasita akyankalanya obwongo takikirizibwa kukobeera mu ofisi yonna n'atukola omulimu ebibala nti si bituufu bazze bavuga ekigambo kino nga bakivuga mpola naye nga nze ensirise mbakwata mpola kati mwali muli awo nga terubusa Naabagereka Sylvia Najjinda Luswata najja n'akola program
njagala muwulirira ebigambo byayogera wano wagenda okuva ekinyusi kya video mujja kuva nga buli muyesansabaga mugenda kuwulira akatambi kano akanaabagereka ng'avuga narrative y'abalwadde b'emitwe kyokka ng'ekintu kino ze nkibagamba nti Ssaabasajja Kabaka bapulaniga musiimula bwongo wuliriza olwo omukyala bwe yatandika puroguramu eno n'abakyala abalimu bonna. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Illuminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, akagamba akakulu mu video yonna kali to her. It's personal. Kuye kyabuntu okusinzira kuye. Keka njagala mu byonna biri mu video njagala tuli aho kakatundu to her. It's deeply personal. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals. Kuyenga omuntu kyabuntu mu lugendo lwatambudde lugendo ki ku baana bo b'ozadde kuliko omulalu tekuli ani mulalu mu famire yo tekuli kibeera kiti eky'obuntu ku lulwo kyembadde njagala kyokka tusimbudde kandi wavire ku ntono akabinja akakulemberwa Yoseriti Bahabulwa Muhoozi Kanyarugaba Janet Kembabazi Wasanya Kawol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja omukyala Agnes Kagere Sara Nabaloga oba Nabalamba John Katende David Mpanga Wagwansibirwa Kiwalabye Male n'abalala David Wasajja Apoli Omutoolo be bali mu nteekateeka ey'okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda basooka muwa butwa ne mulwana ne tulwana n'aba ng'agenda okufuna obujjanjabi ng'ekyo tekisobola mujjako kye baakola ne bamwayizoleetinga ne bamuteekako amagye ga SFC nga takkirizibwa kutambula nakukola buli kintu kyonna. Ate kino njagala kibaga batuuliriza buli muntu yenna gw'olira ng'ayogera gaddibe ngali ng'embwa etunda omuzigo ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'obulamu sooka omubuuze y'ani ne waba alina erinnya Egganda mubuuze gwani tambula ng'Omuganda. Ngenza okukola okunoonyereza ng'ebitundu ku 10 buli muntu yenna agamba nti tuve ku kunubanja Ssaabasajja Kabaka n'okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ke kabano gurupu akaafuna amanya g'Abaganda naye ng'ebyafaayo byako bonna Banyarwanda. Genda buli muntu yenna akutawanya ku social media ng'agatemwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka bonna amanya balina ga Kiganda naye nga kabano.